Gataliko nfufu enche ya lero tukwaniriza nzepo mayinja mebo mulungi bwe tugenda okuddiramu amawulire ge twakutusizaako lunaku lwajjo kalira munnaffe katusoke tugakuwe. Taata w'abooluganda omusanvu abaafiiridde mu kabenje naye muye yegwa ku kabenje ne kamumenya amagulu. Pulezidenti Museveni asisinkanye bamakanika n'abasuubuzi okubagulira ettaka n'okubongera ssente mu ssaka ez'okwekulaakulanya. Tugenda kugula ettaka si kyamaanyi ekyo. Ebituukiddwa ku gavumenti y'NRM. Kiki ekitundu ekyokubiri ku bbaasi za Kayola ne bwe zikolamu? Ekidene ennyo gyatambulira 3,000. Babadde bamusabira agenda kuzuukira. Emboozi ezibadde mu mwaka. Tukuleetedde ab'ekidiinidiini abaakwatibwa nga basabira omulambo guzuukire. Yasobola okuvaayo nadda. Weewaawo munnaffe kalira tusimbule n'ensonga. Tugatandise n'emirambo egy'abooluganda omusanvu abaafiiridde mu kabenje akagudde olunaku olw'eggulo gituusiddwa ku kyalo Kyogo Kamwezi mu Lukiga. Akabenje kano kaaguddewo ku luguudo oluva e Masaka okudda e Mbarara, mmotoka mwe babadde bwe yatomereganye n'effuusa obwenyi ku bwenyi. Jibadde miranga kwazirana ku kyalo Kyogo Kamwezi Lukiga mu maka ga Muzeeyi Swaibu Tulyamuleba kitawe w'omugenzi Ivan Nwagaba yafiiridde mu kabenje ne famire ye. Nwagaba ow'emyaka 38 yafudde ne mukyala we Brenda ine Mbabazi ow'emyaka 37, Sanyu Tulyohabwe ow'emyaka 39, Keith Agaba ow'emyaka 10, Keith Atuhire Masiko Kanene ow'emyaka 5 ne Keron Agaba ow'emyaka 2 babadde boolekera mu kyalo okuli olusooka n'abantu baabwe. Kyadidde fuso namba UBP 510V okutomeregana n'emmotoka ya buyonjo ekika kya Toyota Fielder namba UBH 476W mwe babadde ku kyalo Njagala Kasaayi mu Lwengo ku luguudo oluva e Masaka okudda e Mbalala. Kitaawe Tulyamuleba nga amaze emyaka 6 nga yafuna akabenje k'eggaali akamumenya amagulu. Alomboza ennaku gy'alimu nti kuba mutabani we yabadde amujjanjaba. Weno mutabani wanje ogwo nawabire na zamuragwa nakai nawo jenzi ahono kunkeshara maka g'abagenzi nayo gibadde miranga na biwooba olw'entiisa nga n'essanduuko emu esigadde ku lubalaza. Nnyina wa Nwagaba nga yali yava mu maka tutegeeza nga mutabani we bw'abadde akola ekisoboka okulaba ng'akomawo awaka. Omwana wanje abira ali munywani wanje tinyine ekyokukola munywani wanje yanfeera. Nazaala wa Nwagaba naye agambye nti ekikangabwa kino kyongedde okubanyiga nti kuba abagenzi babadde empagi ate nga nebba ali ku ndiri. Omwana wanje Brenda Louise ali okubanza kamushomesa primary Kagunga namutomu secondary ku Kyenda Highland namuta mu college Kiyora yamara yaza Kampala yaza kukora kushomesa yo yabwine munywani we yo Ivani akamuletera omuka akashemererwa mwenu twakundana tutyo kuba nyemushira wanje akarwara babiri batureberera. Babakozesa oluguudo oluva e Masaka okudda e Mbalala balagende gavumenti bayambe ku kizibu ky'oluguudo luno olufuusa akatiro. Saba yinola ejje egaziye mu kkubo lino bano abantu badduka nnyo speed kivola wabeerawo obugenje bungi. Ndowooza ekifo kino nga bakiyita Njagala Kasaayi ne gavumenti oba yakivaako kifuukire ddala Njagala Kasaayi kuba ekifo kino kiyiwa omusaayi kumpi buli wiiki kati omwaka guno gulimu obubenje bwetasobola nakubala. Abatuuze mu kifo awagudde akabenje baagala oluguudo no lugazizibwemu kuba tirufunda ate nga lujjudde amakoona. Kati twagenda tufuna mukisa nti wali mu maaso batuterawo kamera naye kamera eyo tugenda olaba nga ate kamera bayandibadde nga kamera omugaso gwayo okukwata mmotoka eziddukanye zikola speed naye ogenda olaba emmotoka zidduka ekkubo funda abantu baagala okugira kati lirabe. Ekibuga kyonna kubeera bwekuyitako olina kweyongera bbali singa oba teweyongedde ebbali ekyamazima kuba kaba kabenje
n'abazadde mu kitundu kino bali mu kutya olw'abaana baabwe abafiiridde ku luguudo luno olw'obufunda bwalwo ne balaajanira bekikwatako okubayamba. Bagamba nti bwe kituuka ku bavuzi ba bbaasi ne trailer gujja bageera nti kuba bano bavuga ndiima ate nga bayisiza ne batateekeddwa kuyisiza. Omwogezi wa poliisi mu Greater Masaka Twakasirye alabudde abagoba b'ebidduka okuba abeegendereza naddala ku luguudo luno basobole okutaasa obulamu bwabwe n'obw'abalala. Nga y'abagoba b'ebidduka okulaba nga tebavugana buvunaanyizibwa ekikolwa kino si kirungi. Abantu baffe balina okukimanya nti amakoona mangi naddala ku kkubo lino eriva Masaka ngodda Embalala. Ali Waswa ne Florence Tumupende bakusakidde gwino ku Lwabukedde TV. Ate Pulezidenti Yoweri Museveni awuniikiridde bw'akitegeddeko nti ebyuma bye yagulira bamakanika mu Kampala ne Sako mwe yabateeranga ensimbi nti bwe yatalaaga Kampala emyaka 10 emabega bino tebyatuuka. Abadde asisinkanye bamakanika n'abasawo ab'ekinnansi nga bano yeeyamye okubagulira ettaka n'okubaweereza ensimbi mu Sako beekulaakulanye. Bamakanika bannannyini galaji kw'ossa n'abasawo b'ekinnansi bakedde kisaawe Kololo okusingana Pulezidenti Museveni nga n'enkuba etonye ku makya bagwedde batambula okugendayo nga bakulembeddwamu Pulezidenti w'abasawo b'ekinnansi Jemba Lumira Mayengo. Olutuuse ku Kololo banyumidde nti babadde balina okuyiwa ku kisawo okwaniriza Pulezidenti Museveni nga bamwebaza olw'okubawa eddembe okukola emirimu gyabwe mu Uganda. Akalulu kateeke ewa Pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni yekka kubanga yaleeta emirembe era ntegeeza mwenna abaluuta nnyanja abasamize. Mu kutuuka ku kisaawe Kololo Pulezidenti Museveni awerekeddwako mukyala we Fazilili era minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Museveni. Wano amakanika agakulembeddwa mu kika Wadison beebaza Pulezidenti Museveni olw'okubaweereza ssente obukadde 10 mu ssako zaabwe naye nga tebaagala bagulira ettaka galaje zaabwe kwe zitudde nga kuno. Ayongerako n'okubakulira ebyuma ebikanika. Ebintu ebituluma ebimu ku byatusuubizibwa twasuubizibwa ettaka 100 ku 100 buli division. Ow'ekitiibwa ekintu ekirala ekituluma ne batusuubiza ebyuma masini ze watusuubiza ow'ekitiibwa Pulezidenti zigende ku ttaka eryo. Bamakanikira bagala Pulezidenti Museveni abaweereza ne bakyala baabwe ssente za Sako nabo beekulaakulanye kuba bakola nabo muzigalaje era baweza obutaddamu kweta mu bikolwa ebikwekalakasa n'okwokya ebipiira ku makubo. Abakazi abakolera mu galagi tugenda ne tubasiŋŋaana abamu bajja bwe batyo bali naye banyirira oyinza okusiŋŋaana ng'ate nze mukwanye ne muzaalamu abaana ate n'abeerawo mu galagi nabo beetaaga babateekemu ensawo yaabwe. Wandegeya yokka erimu amagalagi 68 wandegeya yokka imagine kumiruke 18. So kyenkusaba wekiriwa Pulezidenti kutwongeremu twongeremu ku maanyi mu nsonga eya Sako. Walambika Sendo Elele mu Kampala Salimu Hulu ategeeza nti bamakanika baatereera tewakyali ayinza kwokya bipiira. Okwagala bamakanika bano naddala mu Kampala Central Your Excellency those days nga otambula wa Kiseka ng'ebadde bagiyita Benghazi naye olwaleero Your Excellency I'm reporting to you officially Kiseka market wenjogera kati eina fully fledged NRM office ng'eri wa Kiseka. Abakuliddemu enteekateeka eno okubadde Helen Seko nga yakulira mu Yuga Gwanga neyiga ekisa kya Mukama bannyonnyoddde Pulezidenti engeri gye batambula mu kalagi ez'enjawulo okuwuliriza ebinyiga bamakanika. Bwe twabasinkana mukama wange bino bye baasalawo batugamba nti basooke tubawandiise tubategeera omuwendo gwabwe era bwe nazzayo amawulire muzeeyi you guided that we make a circles. Sekwera yogedde ku bakozesa obubi bendera y'eggwanga. Tulina etteeka lye bayita Flag and Emblems Act Cap 181 eyogera ku mitendera gy'efulaga egamba etya nti fulaga yonna terina kubeera ku kizimbe ekitategerekeka yadde mu kifo ekitategerekeka kusula bweru kukubibwa nkuba nti ate okuteeka fulaga ku kintu kyo kyonna olina okusaba permission ya gavumenti. Pulezidenti mu kwogera kwategeeza nti emyaka 10 emabega
yaweereza abagala gy'obuyambi kakotadde n'okubagulira ebyuma mu Kampala yonna nga wabuuzizza biruwa. Wano mu Kampala, e Masaka, garaji zozo naziweereza obuyambi. Kati nze kubanga obuyambi bwange bwalaga waako. Abakola mu ofisi bamategeeza n'ensonga ezo tebazimanyi wabula era avunaanyizibwa ku by'ensi mu State House Lucy Nakyobi amanya ensonga ezo nga bino obwedda Museveni abibuuza nga amakanika bagamba nti tebyatuuka. Naye sente zaweereza zayita wasoka kontrola madamu Nakyobi nakolanga n'abagalaji bitereevu. Pulezidenti yogedde n'ababuuza oba bawulirako nti yabawa ebyuma ebikanika kussa n'essente za SACCO nga tebamutegeeza nti abali mu nteekateeka balina byabwe bye bakukusa. Kasita tukyali wano ate tubalamu tugenda kutegeera ani yatwala ebyuma ebyo. Museveni asize okubagulira ettaka naye nga ligenda kubeera mu mannya ga pulezidenti lireme kubulankanyizibwa nga bwe kyali ku ssente za SACCO n'ebyuma byabagulira. Tugenda kugula ettaka si kyamaanyi ekyo. Naye ekyomugaso kigongedemu kati nkigongera ebintu ebyo bigenda kusigala mu nnimiro ya pulezidenti. Museveni awadde ekyokulabirako eky'obutale bwa gavumenti nti abasuubuzi babukulira ne babala ne bagenda nga abuuzizza nti okuwala ekyaliwo ebyuma bw'anaabigula bane bagenda okubikwasa obutabbibwa. Museveni yabuuzizza abamakanika bonna bamwanukule ebyuma byamusabye babikwasaani kuba tebakayinza na kubiwa abakulembeze mu gavumenti y'abakati kyokka abakuuma ne babadde bakugira okwogera Pulezidenti Museveni n'akangula ku ddoboozi. Bamakanika basabye atole ssente enkalu buli omu bamuwa obukadde bubiri oba busatu beegulire ebyuma kuba teri mukulembeze agenda kutuusa yanaabaweereza. Bw'atyo abasabye okusazamu bye bagamba nti tabafuddeko nga tesi kituufu kuba badde nga baweereza ssente mu nteekateeka z'okwejjamu bwavo naye nga tebituuka. Ssente ze bagambye ez'okugula toolbox Museveni abaanukudde n'abategeeza nti asobola okubateerawo SACCO ne bazigyamu nga ku bukadde 10 yali yakabawa ajja kubongerayo obukadde 2. Pulezidenti akkiriza nti miliyoni 10 kye twawaba kyo kituufu era agenda kwongerako asobola okwongerako. The best way is to have the SACCO card division. Sente ezo musobola okuzifuna naye ekituufu kyazo kwe kubeera ne SACCO eyo ekibiina mu mwegattira. Wabala alambuludde nti bino agenda kubibawa nga pulezidenti wa Uganda so si yeesimbyewo ku bwa pulezidenti. That's why I came here today as president of Uganda, not as a candidate. Abakulembeze beeteeka ku mukolo guno basabye abamakanika n'abasobe ekinnansi okumimira mu kulonda era n'okulabiranga ddala Pulezidenti Museveni nga 15 omwezi ogujja ku lunaku olw'okulonda. Njagala kukubiriza bannayuganda bonna wano balonde with vision. Emirembe akalulu kano kabeere ka mirembe especially mu Kampala nga tulonda abakulembeze in particular General Yoweri Museveni. Tubuzayo enaku nga 17 tulonde. Njagala kakasa abantu baffe bonna okusingira ddala b'enaka wanze ebyokwerinda byo biri kulukulu. Naye Uganda tubadde n'emirembe kuva muzeeyiru yajja muyinza paka kati mirembe nankulakulana. Robina Nantale yakusakidde guno ku Lwabukede TV. Nga Uganda eyongera okusajjakula mu nsonga eza tekinologiya okutuuka n'okuba ng'ekola emmotoka ezitambulira ku masannyalaze ekiyambye ennyo okukuuma obutonde bw'ensi. Kakati mu kitundu kyaffe ekyokubiri ku mmotoka zino aba kampuni eya Chira Motors Corporation abazikola bategeezezza nti bali mu kuteekateeka baasi ziri mu 450 ezigenda okubunyisibwa mu bibuga by'eggwanga eby'enjawulo 14 ziyambe mu kusaabaza abantu.
oluvannyuma lw'okulaga emboozi ku kampuni ya Uganda ekola bbaasi ez'amasannyalaze ya Killer Motors Corporation ng'eno amakanda yagasimba Jinja olwayo tukuleetedde engeri bannayuganda gye bazze banyumirwa entambula eno emaze kati omwaka mulamba ng'esaabaza abantu b'e Jinja. Engineer Ian John Kavuma omu ku bali mu bifo by'obukulembeze mu Killer Motors Corporation agamba nti oluvannyuma lw'okumaliriza obulungi enteekateeka y'okukola bbaasi zino ez'amasannyalaze baatula ne balowooza ku ngeri gy'eyinza ate okuganyula bannayuganda ku mitendera egy'enjawulo. Kwe kutuula ne tusalawo nti banaye nedda katuzimbe kampuni gye tuyise eBus Express ngezze okugonjoola ebisoomozebwa by'abantu babiri. Omuntu asooka ye munnange ayagala okutambula obutambuzi okuva wano e Jinja okudda mu kibuga e Kampala, naye omuntu owookubiri gwe twandiise transport entrepreneur oba oyo munnaffe ye asobola okufuna ekigulira magala eddiba okuva mu bya transporti. Ng'entandikwa batandika okusaabaza abantu nga bakozesa bbaasi zino mu nteekateeka gye batuuma eBus Express. Kavuma agamba nti abantu 29 be bakatambulira mu bbaasi eno emanyiddwa nga Kayola bbaasi. Tutambuzza abayidinda abasukka mu 29 era nga tukyeyongerayo. Kati twaguddewo n'olugendo olupya okuva e Jinja paka Buwenge. Engineer Latif Ashiba tusubira agamba nti Kayola bbaasi y'emu ku bika 12 ebikolebwa mu kkoleero ennonga eno mpanvu nga ate ng'erina ekifo mwetambuliza emigugu gy'abasaabaze ekinene obulungi ng'eyinza n'okutambulizaamu ente. Tulinamu entebe eziri comfortable, otula bulungi n'okkalira n'otambula mu lugendo oluwanvu. Space ya luggage nnene nnyo ky'osobola okuteekamu ente nnamba n'otambula ng'ova mu sitemu ng'odda mu kibuga ekirala. Kuno bagattako okuba ng'erimu kamera eziyamba abatambuliramu okuba ng'ebyokwenda byabwe biri ggulugulu. TV kwe balabira ebigenda mu maaso mu ggwanga ne bafuna akadde okuwummuza ku birowoozo so nga n'emito sijja kwenyiga muntu ku muntu nga bwe kiri mu takisi. Ruth Nasejje omwogezi w'enteekateeka eno atunnyonnyodde mu kyuma ono ekitemako ssente z'abatambulidde. Eno kaadi gy'oteekako ssente zo, omala oteekako ssente zo oyingira basi ng'otaapinga ku entrance oba ofuluma ng'otaapinga nga ssente zivaako. Emiwendo gya eBus Express gino emiwendo gy'abantu nti ojja tambulira nusu 1,000. Ekidene nnyo gyatambulira 3,000. Engineer Kavuma ne Nasejje bagamba nti waliwo bbaasi 45 eziri mu kuteekebwateekebwa nga zigenda kubasaasaana mu bibuga by'eggwanga eby'enjawulo 14 omuli Kampala, Jinja gye yatandika edda, Mbalala, Mbale, Lira, Gulu, Hoima n'awalala. Tugenda kweyongerayo e Kampala, tugenda kutuuka e Mbalala, tugenda tuuka e Mbale, tugenda tuuka mu buli district yo. Twogeddeko n'omu ku baddereeva ba bbaasi zino Alozias Lumu agambye nti zitambulira mu budde nga ziriko essaawa engereko zirina okusimbulira okuva ku siteegi ezimanyiddwa oba mulimu abasaabaze oba temuli ng'eba erina okusimbula nga kino kye kimu ku nsonga ennyingi abasaabaze gye basimyeko. Entambula eno ekyusizza obulamu mu ngeri y'ebiseera eyanguya omuntu okukakkana nga eddakiika ze yabaze zezo zennyini zatutte. Robert Rugendo omutuuze w'e Musita e Mayuge tumusanze atudde mu bbaasi ng'asanyusa okuva ku mulimu adda awaka n'atuviira ku ntono engeri bbaasi zino gye zaabawonya ensindikagano n'okwekwata amatayi ne bakondakita. Nze nkoba nti eBus ebeewo. It is a very good thing. I'm very happy for such innovation. Rugendo agamba nti zino ziriko ensimbi engere era ezimanyi obulungi ku buli lugendo okuleka abatakisi abakyusakyusa ebisale nga tebalina gwe beebuuzizaako. Kaadi oti neeno. Engineer Kavuma agambye nti bakukwatagana n'abantu ssekinnoomu abanaasobola okwegulira bbaasi nabo bakole ssente ate nga bwe bayamba n'okugonjoola ebyentambula by'Abannayuganda. Naye ng'omugendo guno gugenda kukolebwa nga tuyise mu bwawamu. Tetuzze kulwanisa muntu yenna, tuzze tukolere wamu. So bw'obuulira ng'omugendo guno gutambula n'ebyo nga wandiyagadde okukola bizinensi ekuwa ebyokusevinga ebitundu 46 ku buli 100 ng'oyagala kufuna magoba si kukanika bukanisi buli kaseera, jangu tukole ffenna mu eBus Express. Henry Nsubuga yakusakidde gwino ku Lwabukede TV.
Mu kitundu kino tukitandise n'abafamire yasabira omulambo okumala ewiiki nnamba nga bano bagusibira mu nju nti nga bagusabira guzuukire ne bakwatibwa poliisi kyokka ne bateebwa. Bano bakyalina essuubi nti essaawa yonna omuntu waabwe wakuzuukira. Eno y'emu ku mboozi zikutte abantu mu Babiro nga tuzzeeyo olabe n'ebifa ku kyalo ekiyitibwa Butinindi. Emboozi eno gye yali. Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno poliisi ekisoga mu mukono eriko abantu bana abakkiriza mu kidindini ekitamanyika nsibuko yaakyo beyagalira oluvannyuma lw'okufa kw'omu ku bagoberezi. Kyategereka nti omugenzi Ashe Segawa yali yafa ennaku 6 emabega era nga bano baalina omulambo gwe nga basaba n'okusiiba nga baagala azuukire oluvannyuma lw'ennaku 7. Enjega eno yali ku kyalo Butinindi era abatuuze twasanga bali mu kwewuunaganya wakati mu kwesamba ennyumba omwali omulambo olw'ekivundu ekyali kibunye buli wamu. Omufu yafa dda kubanga olubuto olwabadde luzimbye yenna nga ajjudde envunyu. Abamu bategeeza nti Nabbi Susan Nerima yali ajjanga n'asabira omufu n'ekigendererwa eky'okumuzuukiza. Babadde bamusabira agenda kuzuukira mu Nabbi ali eyo. Bayongerako nti ennaku 3 emabega bawulira ekivundu mu maka gano agali ku kkubo ne baloopa ensonga wa ssentebe wabula bakanya kwegaana tewali kiriwo. Batugambye wano tewali muki tewali mufu. Abatuuze era batulambuza ekkanisa ab'ekidindini we baali bakuŋŋaanira ne tusangayo abamu ku balwadde abaaweebwa ebitanda mu ngeri y'okubasabira. Amanyi nti ddala omuntu mulwadde naye n'amukuuma okulaba nti amukuumira mu ki oyo muveeko waali. Poliisi yakwata Nakalanzi Eseza nnyina w'omugenzi Segawa n'amukuwa Oluganda nga bonna banzikiriza eno. Oluvannyuma batuuze beekolamu omulimu ne baggala amakanisa agasoba 7 mu kitundu nga bwe twakulaga amawulire gaffe nga 7 omwezi guno. Ennyumba emu yerimu omusumba yerimu pasita yerimu abagoberezi ebintu ebyo bandibadde binoonyezebwako. Na buli kati abatuuze ku kyalo Butinindi mu Kisoga Ntenjeru mu disitulikiti y'Emukono beewuunya emitima gy'ab'ekidindini ekyo olw'okukuma omulambo okumala wiiki nnamba tibasabira omugenzi azuukire. Nga tumaze okulaba nti omuntu afudde ate ng'ennaku zaafiiriddemu n'abamuka abamukuuma twalanga si kikola kyaki kya buntu bulamu. Tusaba tugamba ku poliisi ntu reporting omwana owuwo ku bubwo n'omutereka ku kyalo ate n'omutereka ni mu njuyo n'olya emmere. Wetuukidde mu maka ga maama Nakalanzi n'abaana be we baali basabira omulambo okudda engulu tubasanze nga bayimbulwa okuva ku poliisi Emukono. Mugwayamu nabo bategeeza nti ne buli kati bakyakalambira nti yadde omuntu waabwe yaziikibwa bakyakkiriza nti wakuva mu ntaana akumewe waka nti kuba bo bakimanyi bulungi okuva mu byawandiikibwa era Katonda akibagamba buli olukya. Kale kebiggwa mu nze ngamba buli bwolu namulabako nyembeerawo nga kiba kiri awo nti suubi ki nze ndiwulira Katonda talemu n'emisuubi ebyokuva mu ntaana nti asobola okuvaayo nadda. Kyonna kyayinza okukola tetukigaana naffe tetuli ba Katonda naye tukkiriza kyayinza okukola tukikkiriza. Nakalanzi yeebazza akakiiko k'ekyalo olw'okumutaasa ku batuuze nti abaali baagala okumujambula olw'ekivundu ekyali kiva mu nju ku muntu waabwe bwe baali baterese. Singa temwalimu nze naliko ebweru awo bagatuugano gazina ekyagagolodde naye nawulira emigga abaana babakola ki babakuba. Bategeeza newankubadde abantu babateekako ogw'obusezi bo tebaserangako. Basezi balogo baki naye ate nga ffe si kyekyo kye tuli ebyo bigambo by'abaana b'abantu. Abatuuze betwogerako nabagamba nti bakyabuzaabuzibwa bafamire eno nga babagamba nti omuntu waabwe ajja kuzuukira. Sikirabangako kiki otalabanga nti omuntu afa ne bamuziika ate n'akomawo. Bonga we balimu essuubi tukyabatunuulira oba beeyongere kusaba nga alijja tulimulaba naye kati ffe tetumanyi oba tetukirabangako. Tutuuseeko ku kkanisa Nabbi yali akulira ekidindini kino yali asimbye amakanda ku kyalo kino ng'ekyali nzigale nga naye akyaliira ku nsiko. Yamyuka ssentebe w'ekyalo Richard Sewanyana ategeeza nti bo baakola ogwabwe ne batwala abantu abo ku poliisi naye ne bateebwa n'akubiriza abatuuze okukuuma emirembe. Ne tulina okusoomoozebwa okw'amaanyi nti ffe ng'abakulembeze abantu bali poliisi we yabata ate abatuuze kye batuteekako batugamba nti mukkiriza muti abantu abatta abantu ne mubaleka ku kyalo. Nze sirina okukakafu nti bali be batta wabula ffe tuli okulungamya abantu naki kyakkola. David Musikalyankolo yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.
Mu mboozi yaffe ey'oguggwa teguba mu katukulaze engeri olujjuliro luno gye lwayigirizangamu abaana okubeera n'empisa. Oguggwa teguba muka buli lwa Sande mu gataliiko nfuufu tuloyige. Nazikuno ebimu ku bintu bajjajjaffe bye bakozesanga okugonjulirako abaana lwe lujjuliro. Olujjuliro yeddiiro bamutegeseewo bulungi, akawempe akajjulirwako ne mutuula nga mwetoolodde bwe muti. Maama n'asoosootola emmere kawempe kaffe. Olwaliro mukuŋŋaanya oba olujjuliro mukuŋŋaanya. Olulagala luno olubeeramu emmere olwo bayita omuwumbo lumba maka egamba singa terubaawo kwe kusasika kw'amaka kwolaba ennaku zino. Ebiseera ebyokulya bwe byatuukanga abaana bonna baatulanga ku lujjuliro ne babagunjula mu mpisa ez'enjawulo. Omukazi tatuula ng'asimbye emikono gwe toswankula kati bw'okoze ebyenva omutavulugambwa bw'ato n'azikoza bubi buba mululu n'oyiganya enva basikoza abazeegenza tokola mululu. Abamu twafukamiranga n'okufukamira, teri kwekyusa, teri kusimba lukono, teri kwogera nga mulya. Wano maama yatuulanga wansi n'abaana ate ye taata ku ntebe ekyabanguyizanga okwetegereza abaana baabwe mu ndya, mu ntuula n'enneeyisa yaabwe ku lujjuliro. Yatuulanga wali wabbali ku ntebe ye n'akameeza ke, bamwalutegese wabweru oba mu ddiiro lyammwe era nga taata alina emmeeza ye n'entebe. Ate amakulu ga taata eri ku mmeeza gye babateeka taata yatambuzanga amaaso. Ayi ani afunye akatono. Maama yatuulangamu kano bw'ati akeewetamu ako abaata alaba ki bwe mutambuza engeri y'okulya kwamwe nga mulya so nga ne taata wakuweri amaaso nga gatambula mu maaso wane kulaba ki nga babayigiriza nnyo nnyo ekigambo okugaba. Babakuutiranga obutaswankula n'obutalingiza mu sowaani z'abalala. Teri kwogera nga mulya kubanga nga bagamba oyogera nga oli olaga banne emmere ebigwe gy'oddaga gy'olya basukire banno olwotya mu sowaani ya muno nga naye bakuwadde eyo omusango nnyo. Ate teri kusitukawo, teri kusabamu nnyo ate tegwanozeemu mu nva. Omwana ow'empisa abazadde bamuddizanga ekyokulya olwo abeera ekyokulabirako eri banne. Oluusi maama yakolezangayo abaana n'abatirako n'akafi k'ennyama kati bwe yakoleza ono omulala gw'ayagala n'ateekako ekifi ky'ennyama. Abazadde balinanga obukodyo obutakyayisanga baana mu baana bannaabwe. Engonjula y'abaana eno n'okutuusa olwaleero ekyayogerwako ng'emu ku ezo ezaaviirangako abaana ebiseera ebyo okukula nga bagunjufu. Ebbanga ly'omala wano ku lujjuliro oba oyiza ekinene omukazi alya bw'ati atuula bw'ati tebaswankula. Buli omu ng'amanyi gw'anaatoola emmere bw'alya mu sowaani ye akutoola n'akoza mu sowaani ye tewaliwo okukola mu lulu emmere yalingawo akoowa yafumbya naye ate nga tositukawo olujjuliro bamala kulujjawo bulungi nnyo omutandika okusombawo ebintu nga bizaayo mu ffumbiro bagenda katandaalo nemugenda okwoza. Kyokka ensangi zino abaana baliira mu butebe ng'eno bwe balaba ttivi. Balaba ttivi bali ku masimu boogera bakebera tikitoko. Buno ku siriiti buli eri naye nga omwana alya mmere genda mu furiji nagula furiji agyebitovu anaanywa so nga tamanyi nti okulya ng'anywa kutwa ne maama obudde tabuna ekikulu ekisinza okwonona abazadde naddala abakyala tebalina budde bw'amaka. Sarah Namisango Mpaji agamba nti okukopperera abazungu ye Kanaaluzale eyaviirako ebintu byaffe kwe twasomesezanga abaana ng'olujjuliro okuddibizibwa. Kikosezza nnyo 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 empisa za wano buli ggwanga n'ennono zaalyo mweze ne mumambuka nalyo akalo kabeera mu ddiiro abaana ne bakuŋŋaana buba nubbi mbeerayo bateekawomu abaana ne babeewola kuba bo bakoleza mu kibya kimu naye era babeera ku lwaliiro naye wano ffe tusinza okudibya ebyaffe era omula otaga ti ebyo byali byadda dayininga ezo ziri muno. Bw'atyo awabudde ab'ensangi zino okuddukiza ebyo ebyayambanga abaana okukula nga bantu balamu. Ajja kumbuuza tize eri wa tawuni sirina ndagala ye leeta akawungako ku lusaniya akateeke wakati awo ku muteeka gwo gamba abaana batuule beetooloola kati mubayigiriza empisa ennungi nga bali ku lwaliiro. Oguggwa teguba muka buli lwa Sande mu gataliiko nfuufu tuloyige. Bwe gatya amawulire agatali nkya ya leero tukwagaliza munnaffe olunaku olulungi beera bulungi weraba.